Omukolo gw'okuziika Namasole w'e Kanyanya gukulembeddwa mmisa eyimbiddwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Namasole Ndibalekera y'abadde omusika wa Ttekera Wagwa Ssubi eyali Namasole wa Ssekabaka Daudi Chwa era ng'abadde jjajja wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II. Waviiridde mu nsi abadde aweza emyaka 89 egy'obukulu. Omukolo guno gukulungudde abanene okuva e Mengo, abalangira n'abambejja, ababaka ba Parliament abava mu Buganda n'abantu abalala bangi, ng'omulangira David Wasajja yasomye obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era ayogedde ku jjajjaawe ng'abadde omukyalo ow'ekisa akumaakuma abantu. Obutafaananako n'okuziika okwa bulijjo, Namasole agalamiziddwa mu nju ey'ebbaati. Okuziika kubadde kugenda mu maaso ng'eno omukolo gw'okulaga omusika gugenda mu maaso. Oluvannyuma omusika nga ye Ndibalekera Madrin nga muyizi mu ttendekero ekkulu e Makerere ayanjuddwa. Yennyini Namasole gwetuterese eyamutuuma omwana oyo erinnya eryo. Namasole ye yawaayo ettaka okwazimbibwa Kereziya y'e Kanyanya era nga ayogeddwako ng'abadde ayagala ennyo Obuganda n'abantu banne. Ku lwa BBS TV ndi Lwanga William Katunda.